eno tukyali mu Miranga, tukyali mu Byobeera, tukyali mu kunyolwa, tukyali mu kukaaba. Kaseera ka kazigizigi, kaseera ka kunyolwa. Maziga mereere eno ewaffe mu National Unity Platform. Kitalo nnyo ekya jjajjaffe Muzeeyi William Byarugaba, Jjajja Nuupu okuba nti atufuddeko. Ono afiiridde wali mu ggwanga lya America mu ddwaliro erimanyiddwa nga Boston Medical Center. Kati nno ekindeese bye bigambo bya Jjajja Nuupu bye yasembayo okwogera ng'akyali wano e Uganda nga tannaba kutwalibwa mu ggwanga lya America e Boston gy'abadde ajjanjabibwa. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ndo yamukyalirako mu maka ge nga alaba embeera eri etya, obulamu butambula butya. Jjajja Nuupu alina ebigambo bye yamugamba bye yamusibirira entanda okulaba nti tutuuka mu Uganda empya, ate okulaba nti awangula Mwami Museveni n'amugya ku ntebe n'asobola okulayira Kyagulanyi ate anaakulembera bannayuganda ne batuusa mu Uganda empya. Nkusaba n'obwakakafumu obw'ekika ekyawaggulu otwegatteko tulabe ebigambo bya Jjajja Nuupu bino bye yasembayo okwogera Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yasembayo okumukyalira ng'akyali mu ggwanga lya Uganda. Ffenna tumujjukirire wamu tugambe nti Jjajja Nuupu Muzeeyi Byarugaba William awummula mirembe, Omukama Katonda amuwe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangala eky'olubeerera kimwakire atebenkere mirembe. Aya tugenze ewa Jjajja Nuupu. Kakati ekimutamanyi kibakubo bakuba n'okuyona baagala kusasa kibiina ekisasala tu never basetinga badi president etabeeranga nawo corruption bagitongozeza n'olebono kati n'olebo ono mukazi ki nabagambako nti ono mukazi mufere omukazi mufere parliament agenda kukita alimalewo ekyo kikigenda kubeerawo ate Museveni tayogera bwaba awagira bamutolashi kati tasobola kwogera ku Anita tikiriyo oyo mukyala bamutolashi temumumanyi ebyafaayo taata we bamuterawo kamwoca ku kisementi nga muyeekera wagira Museveni. Kati Museveni we bwajukira nga bwebeera yalwasira n'ajukira bakuwe naye akola bubi. Yes, akola bubi. Omuntu bwatu bw'omujukire musomese muyiriza okola ekintu. So otherwise mbebaze ntalo ziraba talo zimulwana ziraba n'embera mu bulumi ndikola ku Facebook ninda mu buli kimu wasayo wamba kupara kati wamba pare film buli kimu mbakiraba uje kwenda kuwenzitira singa sirina flashlight nga bajawo abo nandi funidenda nga sirina wenjogerera nga siogera ku mukazi ono mbeera n'ennaku bbiri ennaku y'obulwadde n'ennaku imwe temwasanya n'ekintu debate ono amanyi ebintu bya debate ono anoligula gulesiivo njagala olubera gulesiivo yayo nonooli nayolekera ddala bana abavubuka bali wakutawana nga badiipi bano nakubagana nabo bano mulimu enaremu nalina ekibinja naye ekibinja kyange kyali kyabajeega nga ngenze kulaba Museveni talina bwogezi tukole tutya nimbatendeka nimbaleeta nabatwalanga ku media center prime minister abaani bona bajjanga kuba first hand information naye bwe twagenda kumba ku meeza nagendanga n'akapapula kange bali bati balimanya nga nkawa moderator olw'engeri gye nakolagana nabo tebijja kumpitira ono bwavaawo mpitira naye bano bali bamutawaana naleetanga abantu bana nga ndaba nkwegeyo naye walina Shekanabu yali w'amaanyi kati yalaga Shekanabu Shekanabu yadambya ssente teri muntu yasanuka nganze nga bajjeko ebimezi
kubanga bali banzita bananga mutwale otherwise mwisabire mpone nakugenda bendaba ku debate wano olusitive njiya ng'olaba abantu balijeyo ensonga ababo nga betimwe tumusaya na debate abalijeyo ensonga nga bananaagira ono lwakitayogera kino ono lwakitayogera kino kati ono yaleeta bwiyo eya mukyala Anita naye wale wagikozesa it's very vital yangu emyaka 5 nga line katuntu bakola ku 8 mwezi meka ono mu mwaka gumumeka information ate ng'era yakozesa olukujjukujju ne bayisa byonna biriwo mu mibaasi bya COVID-19. Tuteekewo ka brain washing ku secretary amakulu gano ne gaagala kwesiba kati bwe nkubidde Dr. Okuku nangamba nti dduka ugende nandagirira dokita nentusanga nga taliyo kati nakuddayo enkya alesha nakola naye sikulimba obulamu mpulira obulamu mpulira bugenda Obera owulira otya? Owulira obulumi oba weakness? Obulumi kati nakamala kumera kati akagundi kendenako nakamera muffin kagiyita muffin gavumenti erina yokka eryobulumi Nothing is the strongest painkiller. kwekolaba mu kusobola kagyeko kantu wakogundi naye awalala mbadde obulwadde babadde babulwanyisiza nga PSA bagituusiza n'obulwadde bagituusisa ku 9 ife abasajja PSA yaffe esaanidde kumira ku 0 to 4 erinomu kati mwe balinomu eri 0 to 4 kati fe abalwadde eyongerako kati babadde bagituusiza ku 9 Nga bagijje waggulu. bagijja ku 63. Wow. Mwe mugamba 63 naye abaliwo balina n'obukulu. Yes. Ate bwe bapima kansa eri mu mubiri. So this time around yankyusa ku ddagala n'asanga nga eyeyongedde nnyo eri ku 45. Nasalawo akyuse eddagala. Naye ekyamundeetera kumunkubira amagulu mpulira gaagala kwesibwa so kati enkyo ndina kuddayo oba nadamu nantuusiza ku ddagala simanyi otherwise awalala naalibadde nga obuzibu si bungi kubanga okulya mbadde bampa eddagala kati ndya ekintu kindeetedde okukola bwe nti otalya nga kyendya njagala kukikomyawo naye kino kiba kisalidde eddagala. Ebigambo byebyo jjajja no
byasembayo okwogera wano mu ggwanga lya Uganda nga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amukyaliddeko mu maka ge. Kitalo nnyo, kitalo ddala okuba nti tumufiiriddwa. Abadde musajja mugumu era nga abadde agamba nti ye ayagala awone. Ezisala z'abadde asaba tumusabire nti awone asobole okugenda mu maaso n'olutabaalo ate oluggyako Mwami Museveni mu mirembe. Jjajja Nuupu awulidde nti abadde yali musajja wa NRM naye yalina okulaba tekyalina lugendo gyetwala ggwanga Uganda n'asalawo n'agivaamu. Agambye baabeeranga ne Wayusa Mufumbira okubimeeza nga alwanirira NRM nga Wayusa Mufumbira alwanirira Democratic Party. Naye akugambye yatuuka ne kimutama n'akivaamu n'akisuulawo ng'alaba tewakyali lugendo ki NRM gye tugenda kutwala ggwanga lya Uganda. Jjajja Nuupu abadde mulwadde ekirwadde kya kansa kibadde kimutawaanya era owulidde ebigambo abyogedde. Abadde ajjanjabwa e Uganda nga bafuba okumufaako naye okutuuka mukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine lwe yalaba nga kirabika asaana atwalibwa eka ebweru afune ku basawo abakugu osanga obaolyawo Mukama anaamuyamba. Bamutwala mu ggwanga lya America mu Boston Medical Center gy'abadde ajjanjabwa. Abakulembeze ba Nuupu badde bafaayo nnyo okuba nti balabirira Jjajja Nuupu ono era bamulabiridde. Abadde yatereeramu yakuba ku matu era ng'ali yaddeko. Naye kibi nnyo okuba nti ate Mukama takkiriza akomewo Uganda bw'atyo n'amuyita agende gy'ali. Kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Jjajja wa Nuupu, kitalo ddala, kitalo nnyo okuba nti tumufiiriddwa. Ebigambo bye bibadde binyuvu, bibadde biwoomu. Buli lw'obadde otuuka waali ng'alina ebigambo ebizaamu amaanyi, ebigambo ebisomesa ebiyigiriza ebikulaga Uganda wa gyevudde ate ne Uganda wa gyeraga. Abadde musajja muna struggle era ng'obulamu bwe yabuwaayo eri struggle nga tatya biduduma tatya binaddirira nga yayogera ekyo ekituufu ekigwanidde okwogera. Era akugambye nti ye ekibadde kimuluma kwe kuba nti abadde tayogera nti ekimuluma ennyo ennaku emuluma kwe kuba nti obulwadde bumutawaanya ate ennaku endala emuluma kwe kuba nti tasobola kukwata kazindaalo n'ayogera era nti wabanga tayogedde kimuyisa bubi nnyo kibi. Nsubire nti mu ddwaliro gy'abadde ekyokuba nga tayogera si ekimuviiriddeko ate obuzibu naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala ekya Jjajja Nuupu. Tukusabira munnaffe omule mirembe Omukama Katonda kuwa ekiwummulo eky'emirembe ekitangaala eky'obeera nakyo kikwakire otebenkere mirembe. Jjajja Nuupu tujja mujjukiranga ebbanga lyonna. Jjajja Nuupu tujja kujjukiranga ojja kubanga ku mitima gyaffe kubanga obadde w'amaanyi obadde wa njawulo obadde naggwano. Ogasse ettaffaali ddene eri Uganda era enkyukakyuka tujja gyenyumirizaamu gy'otaddewo byonna byolese otugambye byolese otukuutidde tujja kufuukulaba ntubiteeka mu nkola. Omukama Katonda akutuumulize mirembe. Olusoosoyo obusoosi naye ffenna ly'ekkubo tujja kusisinkana one day. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda nsaba bankumire tujja kuddamu tuwaye mweraba.